Ebiseera ebisinga bagamba nti nno omuwala yakula amangu oba yakula munnange ate okusinga omulenzi, naye bannange Ssuubi mwana muwala munnange ate naye bambi akuze. Omukyala Barbie Kyagulanyi bye ngenda okubeera nga nkutuusako ate ne muwala we muwala waabwe munnange ate omulala muyite Shalom Namagembe. Ngenda kubeera nga mbikubuulyako mu maaso awo, naye nga munnange famire ya Bobi Wine eno eri bulala eside eno. Ate nga ku sayidi y'emu Spice Diana munnange ate ne mami we beekoze ebintu muganda wange. Ate nga Palaso naye mulina munnange ate ne TikToker Queen Mina. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Bamita Geminati, nsinzira ku Geminati Yogi wano wennyini mba natuuse dda munnange ate nezi updates eziba ziriwo, era nga kansuke nkutegeezeko nti no wali kakati nno ekifaananyi kibadde kigenda mu maaso okusaasaana ku mukutu naddala nga TikTok, Facebook kw'ossa n'emikutu emirala ekya Ssuubi. Munnange Ssuubi bannange abadde ayogeza abamu obwama wali omwana ng'akuze bulala munnange, era nga daddi ne mami babadde munnange bamututteko wali ku photoshoot, era nga boogezaako okulaba bannange omwana abadde ayaka. Enviiri zo ziraba ziri nasho, ziri healthy muganda wange. Kakati nno bino bye nkugamba bye bimu ebibadde byogeza abamu obwama ku mikutu egy'enjawulo esayidi eyo, era nga by the way ndabyeko kaawo kubanga post eno abadde agikoze wali ku Instagram. Sobodde osomako ku comments ezimu, era nga boogezaako okulaba comments nkugambye zibadde nnyingi nnyo abakomentinze ku kino ekifaananyi kibadde kitredinze nnyo naddala ate ne ku TikTok esayidi eyo, era nga ku sayidi y'emu n'omukyala Barbie ekifaananyi kye ekyo kibadde kitredinga ku mikutu egy'enjawulo. Nkugambye abadde ayaka. Jjukira nti nno abadde munnange ate wali ku wano Love Beach munnange ku bizinesi ye e Busaabala, ku bizinesi yaabwe munnange ate n'omwami Bobi Wine. Ate ng'era ku sayidi y'emu ne muwala waabwe munnange ate Shalom Namagembe. Jjukira nti nno muwala waabwe ono bambi yakutula ddiiru ne kampuni emu giyite District Known, era ng'eno nno ekola mu bya design and fashion, era nga yatandise munnange ate okubeera nga emukozesa byangoye wali kugambye, era nga boogezaako okulaba awo abadde nga n'akyuka eno munnange ate nga bolaba munnange ate fashion mu ebyo ebifaananyi munnange kw'ossa n'oyo ate mwana muwala, era nga boogezaako munnange ate okwekkaanya esayidi eyo. Bitredinze nnyo ku mukutu munnange ate ogwa Instagram esayidi eyo. Kakati nno munnange katugende mu maaso wali Spice Diana ne mami we bannange bali bulala munnange ate mu katambi esayidi eno. Kakati nno mami waawo abadde munnange agezaako awo okuzinamuko amazina ga Spice Diana mu luyimba lwe olupya luno ensugulawo muganda wange naye yonna gye biggweredde ate kibadde bulala nnyo, era nga boogezaako munnange ate okulaba Mama nsaka kuze Mama nsaka kuze nkugambye leero avuddeyoko wali n'agamba nti nze ntutteko munnange famire yange out, era nga boogezaako okulaba n'ebyo ebifaananyi munnange abadde ne baganda be wali wonna kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo omukyala munnange ate Spice Diana. Kati katugende mu maaso awo nga nfugyewoko, katugende mu maaso wali ne mwana muwala munnange ate Queen Mina ne Palaso. Kakati nno bye bino nno ebimu ebiri mugenda mu maaso munnange ate okutwedinga ku mukutu ogwa TikTok biri mu kwogeza munnange ati abamu obwama. Bagamba nti nno omwana mulenzi Palaso ali mu kudeetinga mwana muwala Queen Mina, naye munnange si we kiri muganda wange, just ono content Palaso omwana mulenzi oyo Palaso ali munnange ate kubeera nga alesa ate munnange ate ekipya mu muziki muganda wange. Jjukira nti nno eno ebadde challenge mu luyimba lwe olupya olwa Forever, era nga munnange bagezaako okulaga okuzannya obutambi obwolaba okuggyayo amakulu g'oluyimba lwe obugenda mu maaso ate
okutredinga esayidi eyo ku mukuuto ogwa TikTok. Kansooke nkakuzanyiremuko olabe nga embeera bw'ebadde awo. Nkugambye abadde nga basuse ne babeerako bonna eyo munnange n'afuluma awo ng'ali mulinda awo. Palaso n'ajja n'agamba tubanga ate ng'ogenze. Kale munnange kankwerekereze ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala katono nnyo point.